Balonzi okwokwetaba mu kulonda kw'ebyalo kugenda mu maaso. Abamu ku batuuze ba Arua Park Remand Bissau na Kivubo Sharia Parish mu Kampala Central balaze obutali bumativu ku kifo ekikozesebwa mu kwewandiisa abalonzi b'ekitundu kino. Abatuuze n'abakolera mu kifo kino nga bakulembeddwamu Ezra Katende bagamba nti kyama enteekateeka eno okukolebwa mu yafesi ya ssentebe aliko. Bano balumiriza yafesi ya ssentebe aliko Haji Mayanja Bruhan nti yali emabega wa bino byonna. Chairman abaddeko yakutte register n'abakakiiko k'ebyokulonda n'abawamba n'abatwala mu basement wansi gye bali registeringira. Omuntu nga tolina national ID yotesoma limandi B takkiriza ku registeringa. Ate ye alina abantu bye yaleese ababe ba registeringa akozesa ne register eza kwe bagabira net zaleese ne register enkadde nti alina register ye ng'omuntu gyakutte gyali mu kujjuza. Abantu bonna abagobye tabakkiriza kweregisteringa avudde amaze n'okumenya amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda. Mu kwesimbawo bwe neesimbyewo bwe baleese enkalala okukola enkalala z'abalonzi, chairman n'akiwamba n'akitwala mu ofiisi ye. Takkiriza muntu mulala yenna kwewandiisa okuggyako abo baayagala bwe tutamanyi na gy'abajja, naye abatuuze n'abakolera mu kitundu kino tewaliwo yenna gwawandiika. Bawandiika tetumanyi gye bava, naye nga registra eri mu ofiisi ye webawandiikira. Era nange nagenza okwewandiisa ne bagaana okumpandiika. N'abantu bange abalala n'abalonzi abalondera mu kitundu muno bangi bagenzeeyo n'agaana okubawandiika. Oze batusanze chairman ero si wano tayagala kutuwandiisa, agamba kutasula wano, naye mwenyini bw'omubuuza waasula omubuuza asulawa. Wano waliwo ennyumba gy'asulamu naye ajja buzi kukolera bukolezi wano. Batugamba omuntu alina okulondera waakolera n'omuntu alina okulonda waasula. Kati nze nsula wano nkolera wano welina okulondera chairman, naye ngenzeyo okwewandiisa angambye nsobola kuwandiisa tosula wano. Because we have been here, we have been staying here for so long without even knowing who is the chairman. Bano bwe batyo basazeewo okwemulugunya kwabwe bakutwale mu ofiisi y'akakiiko k'ebyokulonda okusobola okusalawo ku nsonga eno. Kola twetaaga register eveeyo gyeri eri mbuwambe edde mu kifo mwe tulondera abantu basobole okwewandiisa nga bali free. Abantu b'omu kitundu balina ennyonta era baagala. Then where does he want us to go and vote? Now at least we want to change. What change? Okusinziira ku mateeka g'Electoral Commission nti zirina kubeera abantu bonna we balaba abantu we balina okulondera we balondera oba naye kati wano enkalala bulijjo baziteeka ku Nebi Park era n'abantu we balondera awo. Ate kati lwaki olukalala chairman alutwala wuwe mu basement. Twogeddeko n'abamu ku bali ku ludda lwa ssentebe aliko mu kiseera kino Haji Mayanja Bruhan ne basambajja byonna ebyogeddwa ne bategeeza nti okuwandiisa abalonzi tekuli mu ofiisi ya ssentebe. Okuwandiisa kutambula bulungi nnyo nga bwe mukulaba, era okuva olunaku lw'eggulo abantu babadde wano tuzze twewandiisizza bulungi, naye ebigambo ebitambula nti tulondera mu ofiisi ya chairman si bituufu. Abo bagezaako kuteekawo kifaananyi kikyamu. Okuwandiika kutambula bulungi okusinziira ku mbeera nga guidelines ezitambula ez'okulonda. Batuwandiika okusinziira ku basuze abasula mu kitundu n'abalonderawo. Ye mobilizer wa NRM mu Kampala munnamateeka Ntwatwa Jackson ategeeza nti nga bw'akizudde mu bitundu ebimu waliyo emivuyo mu kwewandiisa n'okutereeza enkalala z'abalonzi, ng'era n'agamba nti bakisalidde amagezi. Incumbent beefuza akalulu kubanga kyotunula n'osanga incumbent nga yasalawo ani gwe balina okuwandiisa. Anet Nakayibale yakusakidde egguli lino ku KTV Amalindiri. Byebyo nno ebikwatagana ku kwewandiisa kw'abantu okusobola okwenyigira mu kulonda okw'ebyalo.